Essanyu ekiri ku kitebe kyaffe wano ekya National Unity Platform Makerere Kavule ate essanyu gyereere anti olunaku olwaleero omukulu Mathias Mpuuga Nsamba agobeddwa officially era bwe batyo abantu baffe abaagala enkyukakyuka abaagala Uganda enetambule abaagala ebyenjawulo nga wano bakulembeddwamu omukulu Alex Waiswa Mufumbiro kyolaba waakola buli omu ge mazina gaali Mpuuga Finito agobeddwa officially era omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine n'amulipressinga n'omuntu omulala gwe tumanyidde ddala ffenna omubaka munnaffe ate era abaddewo nga takwatibwangako mu sikando wadde n'emu eva abeera ku mazima ge omukulu Honorable Muwanga Kivumbi. Tukuyozaayoza nnyo mukama waffe mukwano gwaffe omukulu Honorable tukuyozaayoza nnyo mukama waffe era muganda waffe omukulu Honorable Muwanga Kivumbi era netukwebaza ebyo by'osobodde okukola n'amazima g'olaze eri ekibiina kyaffe banange amazima ge gasinga omuntu ne bw'oba mulungi nnyo ne bw'oba omanyi oluzungu lungi naye nga tolina mazima ensi eba terina gyegenda kukutwala so kati ekyokubanga Honorable Muwanga Kivumbi alondeddwa banange kituwadde vibe kituwadde amaanyi ate omukulembeze takola nsobi ennaku zino omukulembeze waffe yeekenneenya so ne Honorable Muwanga Kivumbi alina okuba nga bamwekenneenyezza to the larger extent. Tuli basimu nnyo twebaza Katonda ate ne tumusaba atwongeza amaanyi ayongere tukuuma ayongere tubeererawo ayongere tugattako okulaba nga tufuna Uganda ennungi gye tugenda ate okunyumirwamu. Tulina okukkiriza nti ffe pulezidenti waffe gy'atutwala gye tudda gy'atutwala gye tugenda era tusuubira nti tugenda funa eggwanga ery'enjawulo erigenda otuwa ebirungi ate era ebyenjawulo. Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine ku lw'abaana Uganda n'eggwanga lyaffe congratulations to us. Mama kati Mpuuga asattira ani yagamba obbe Mpuuga tosattira nnyo kubanga tewali yakugamba kubba. Museveni you killed Sejirinya. Nikasita nawe yenge. We shall never apologize for that. They engineered the death of Sejirinya and I hope Museveni is happy. In the same breath I want to condemn the enablers, especially those hiding. We condemn those enablers of the regime for trying to cover up the death of Munya. Many of them even when nothing to save him or to facilitate his suffering and eventual death. We saw them trying to resurrect themselves politically using the sad events around the death of Sejirinya. We thank God that they ended up burying themselves further. We want to condemn the continued persecution under the guise of prosecuting civilians in military courts. It's not only illegal, but it's also immoral. We all know by now that the General Court Martial is a tool for persecution. Museveni akozesa kooti y'amagye okunyigiriza n'okutulugunya abo abatakkaanya naye byabufuzi. Tukivumirira ekyokusimbanga abantu ababulijjo abatali basirikale obawozesezanga mu kooti y'amagye. And the latest victim is Dr. Kizza Besigye. Okumala ebbanga ddene bannaffe bangi bamacete ya Siini, ba Yoko Kato, ba Sheriff Kalanzi n'abalala bangi ba Olivia Lutaya abo bakavaayo si basirikale naye babawozesa mu kooti z'amagye. Kati yakagwambuzi bwobwo omupya Dr. Kizza Besigye kyannaku nnyo naye era kiyambye okwongera okushininga light oba okwongera okwoleka obutali bwenkanya n'obumenyi bw'amateeka obukolebwa gavumenti ya Museveni. We condemn that.
That is a tool that Museveni further strengthens to entrench his control over the judicial system. Recently, you saw that military tribunal, aka court, denied Besigye reference to the constitutional court. Kikiri mateeka kimenya semateeka okuwozesa omuntu atali munnamagye mu kkooti y'amagye, naye ate ekkooti yennyini yamuganye n'okujulira oba okutwala ensonga eyo mu kkooti etaputa semateeka. Balinga abagamba nti ayo kkooti y'amagye teri wansi wa semateeka, oba tebakkiriza nsonga yonna yonna genda mu kkooti etaputa semateeka. Already we know that there is no possibility of appealing from the General Court Martial to a civilian court, which is wrong. So you can imagine the injustice and the oppression Dr. Besigye is feeling right now. He can't refer his matter to the Constitutional Court. He cannot appeal in a civilian court. Actually, I have asked Right Honorable Joel Senyonyi and our parliamentary team to come up with a private members bill to amend the QPDF Act to ensure that there's a window for appealing in the civilian court. Twasabye timu yaffe ya parliament ekulemberwa Honorable Joel Senyonyi baleeteyo ebbago ne bankubadde banalirwanyisa oba ne baliremesa oba ne bweriyita, kubanga that's common sense. Museveni ayinza ogano disako omukono, but we need to go on record to making sure at least abantu bakirabe nti tugezaako okutaasa bannansi. This is not only for civilians but even soldiers. The soldiers out there know that that is a tool of oppression and control. You will disagree with your senior, you will go for the same woman or same man, and then they'll use that against you. So many soldiers are rotting in prison courtesy of General Court Martial. They cannot even appeal to the civilian court. So twagala ebbago liyambe si bantu bokka naye n'abaki n'abasirikale. Abasirikale banyigirizibwa, abasirikale tebalina mirembe. Mwe basirikale mmwe twagala bataasa naye namwe mulina okwebereramu. Twagala kuleeta bbago nga musobola okujulira kati odisabringa ne mukamawo ku nsonga yonna yonna ne bakutwala mu General Court Martial. Bwe bakutwala mu kkooti y'amagye tewaliwo chance yonna yonna kujulira mu kkooti y'abantu ba bulijjo. Kwegamba mu Court Martial Museveni is the Chief Justice. Museveni ye Ssaabalamuzi mu kkooti y'amagye. Tukivumirira naye tetugenda koma kukivumirira, tugenda kufuba ikola kyonna kyonna kye tusobola okulwanyisa enkola eyo. Basebo ne bannyabo, twagala okubajjukiza omwaka guno. This year is like no other year. You the leaders that are here, you know it. This is a called an election year, but I've encouraged time and again that we call it a revolutionary year. Guno mwaka gwa kukyusa bintu, gwa kupangulula bintu, gwa kuyiwa bintu. Naye nsaba tuleme kikomya mu bigambo. Buli lunaku olujja njagala obeere ng'obala ennaku tezikyawera 365. Tezikyawera. Kati olwaleero twakalyako ennaku meka? 16. Tukyeyongera maaso. So use every day. Sensitize people. Organize. Moganizing ebyo balaba, moganizing ebyo batalaba, moganizing ebyo nebyokulonda, moganizing ebyokuzoganya. Banaye mbagambe emirundi mingi nti tuli bayeekera. So mu operating nga abayeekera, kubanga tuli bayeekera twagala kujjako dictator. Tuyinza okuba ffe tetukkiriza mukuyiwa musaayi, kati tuyinza okuba tetukkiriza mujakwata mundu, kati naye mukole buli kye musobola okukola. Mukole buli kye musobola okukola. Kuba buli yalise girinya ani amanyi addako. Fena tetumanyi, tukyebuuza tetumanyi na kituufu kyatadde tute pulezidenti waffe wa West. Enfa z'abantu zonna zigenze zitankanibwa kuva mu Zaataba,
ba Dr. Cyprian Kistro n'abalala. So mukole buli kye musobola. Let us do everything that we can, ladies and gentlemen. Now, coming back to our new appointees, I once again congratulate you. We congratulate you, we welcome you, and we are excited to work with you to transform this, our country. I have a feeling that your energy is what we've been missing. Now we are here. Let us do it. These people are excited. We are all excited. The nation is excited. But I want to remind you about one or two things. First and foremost, for us in the National Unity Platform, the leaders are the servants. The leaders are the bosses. Abakulembeze baweereza. Abakulemberwa beba boss. Let us constantly remind ourselves about that. We believe in servant leadership. That's what is supposed to make us different. So kindly be servants, don't be bosses. Not servants are this way to deliver Yesu tetunaza bigere. Nebisigadde byonna byonna tubeera bawuliriza era tubeera baweereza eri abantu betuweereza. I want to remind you about our values. Those values, we write them everywhere because we want them to be remembered, like the 10 Commandments. But even if we write them everywhere, you've noted that some senior leaders have actually not grasped them. So I encourage us to not only cram them, but to practice them. That is the biggest dream for me and for the entire National Unity Platform. Katika ngende kuwa Deputy President, in fact, in particular, Owawano, Deputy President, Owa Western Uganda, Comrade Lewis, no Comrade Katana, banali kubulira nyabo mu Lunyankole Lukiga. Niyo bakabangu bwalero njagala esira disimba ku Deputy President waffe we Buganda. Sebo tukwaniriza nnyo. Twebaza Katonda olw'okutukuwa. Tukwebaza olw'okukkiriza obuvunaanyizibwa obwo. Tukwenyumirizamu, tukukkiririzamu, tukwesiga, naye okusingira ddala twesiga omutwe gwo. Omutwe gwo tugwesiga. Twagala kwesiga kati mu kimago. Nkidamu wano mu Buganda wonna ne mu Uganda yonna tewali ateesiga mutwe gwa Muhammad Muwanga Kivumbi. Tewali abuusabuusa nti gwomu kubasinga okutegera ensonga ez'obukulembeze naddala ez'ebyenfuna mu ggwanga lyaffe. Ate nga ekizibu ekisinga bwavu bw'abantu baffe. Kati twagala okwesiga omutima gwo. Ekitono kye tulabyeko, tulabye okugezesebwa kungi ne tulabye ng'okuyitamu n'okusigala waggulu kwonna. Ekyo tukwebaza. Kakati ate obwesige Abannayuganda bwe bakulinamu bukubisizaamu emirundi mingi nnyo. Tusaba otutambuze bw'otyo, tutambule bwe tutyo. Twesiga amagezi go. Ne munnange tubadde n'abagezi abalala, okay, twalowooza nti bagezi bweru oluvannyuma twakulira si bagezi nnyo nga bwe tubadde tulowooza. Njagala ssebo okujjukiza Wane Buganda gwe mutima gwa struggle. Wano wetwagala osooka okuwamba wano. Kati twatwawo. Katulina kusinziira wano. We musinziira we wate wateredde. Eri gye mugenda wajja kucyankalana. Museveni bwe yamanya nti we tusinziira tukabukyalinzeewo n'ayagala tukyankalanye. Kubanga bw'oba ogenda kubuka oba olina okubeera ku flow ngeri farm. Bw'obeera ng'ogenda kubuka ng'osinziira ku flow etali farm, tosobola kusinziira bulungi n'obuuka n'ogenda wala gy'oyagala. So Museveni ya making sure wana acyankalanyawo yimidde ku pembe eno n'agisikawo nasaawo eno n'agisikawo nga tebiseera ebisinga agulangule. So ssebo tuli wano mu Buganda twagala okutereezaawo tusobole ng'okusinziirawo
tutereeze walala. Oli musajja muganda tukusaba ennono yaffe ogitambulireko ogiyigirize n'abalala. Wano Buganda twakuzibwa tuyigirizibwa okuba n'empisa, okuba n'obuntu bulamu, naye n'okuswala kintu kikulu. So sebo twesunze okulaba ng'otambula n'ezo values. Gwe chairperson waffe owa Buganda Caucus, gwe chairperson waffe wa Public Accounts Committee, era otukulembedde ebifo bingi n'otukulembera bulungi. Kati ate kino twagala osusse osseemu n'amasavu kuba twagalamu amasavu mangi. Ffe abasinziira wano mu Buganda tubadde ne challenge. Munaye kyatuzaalibwamu ffe abantu bano twagala nnyo ennono yaffe, twagala nnyo obwakabaka bwaffe. Era deputy president waffe wano yabeera president waffe mu Buganda, ng'owa West yatwala mu West n'ewalala. Naye twafuna obuzibu gye buvuddeko nti mu kifo ky'otugatta ku Namulondo ate nga twabulibwa bwalibwa ku Namulondo. Kwegamba munnaffe ng'alinga Magwaya ng'alina kweteba bweteba. Sebo tukutuma otugatte ne Namulondo, otugatte n'Obwakabaka, o-improving enkolagana yaffe. Njagala okutikka obubaka buno butongole obutwala embuga, obagambe abatwogerera si be baffe. Singa tufuna omukisa okweyogerera twandigwagadde nnyo tweyogerere. Naye engeri gye tukwina ate ng'oweebwa bulungi nnyo ekitiibwa, ate nga gwe chairperson w'ababaka bakiikira ekitundu kya Buganda, tukusaba otuseeyo obubaka bwaffe nti tuli bawulize, tuli basajja ba Kabaka na bazaana ba Kabaka. Tutambulira mu kkubo liri lennyini erya Beni Kiwanuka nti wadde tuli b'e Buganda naye twagala Uganda yonna. Era Uganda yonna twagala etereere, kuba Buganda tesobola kutereera nga Kalamoja teteredde, nga Nkole teteredde, nga West Nile teteredde. N'ebitundu ebyo byonna byonna bwe biyambibwa ne bitereera tujja kweyagala, n'abantu bano bajja kweyagala. So obubaka obwo obutwale embuga. Otulamusize beno mugambe tumwagala nnyo. Otulamusize abalangira n'abambejja. Otulamusize Katikkiro. Ne bannaffe ababadde bakyatagala obajjukize tibalina omukisa, tetugalangawo oluggi lwaffe kasita beetereeza ne beegaana ekibi n'abakireeta. Njagala okuwa obubaka obutwalira abasiraamu, obagambe okwawukanako ne Museveni abawalana, abasiraamu tubaagala nnyo, tubakiririzaamu. Tumanyi mwagala ebyo abasiraamu basudiya, naye nangajja kuyita abakatoliki wano. Omukama mulungi era ekiseera kyonna. Abalokole Yesu mulungi. Kakati Zaake ayagala kuŋŋamba kale Zaake bweza. Sebo deputy president waffe Honorable Mwanga Kivumbi, tubadde tukyakusaba abasiraamu ba Uganda bawe confidence, bamanye nti kino kye tuliko kirwanirira abakyala, kirwanirira abakatoliki, kirwanirira abalokole, naye tulwanirira abasiraamu babeere nga bafuulu human beings mu nsi. Wano mu Uganda amateeka gagamba omuntu taba na musango ne bw'aba akwatibwa abeera suspect, ateeberezebwa okuba nga azizza omusango paka ng'agukkiriza oba nga bamwozizza ne kumuka bubbi. Naye mwatu bwe bakwata wano ng'oli musiraamu guba gukusinze paka ng'obozizza n'ogwejjeerera.
ekyo tetwagala kibeere bwe kityo wadde tukyali mu struggle. Bwe tuba nga tulina deputy president omusiraamu, abasiraamu balina okifiiringa ti deputy president musiraamu, babeere respected, bafiiringe nti baagalibwa, era nabo bafiiringe nti bali part of the struggle. Sebo tusaba obubaka obwo tutuuse tunamusize ne Kujjajjambuga Omugambe tumwagala nnyo era tumwebaza eddoboozi lye lyasitula okulwanirira abasibe baffe. Sebo njagala okusaba ogende mu maaso ng'obanja abasibe baffe. Bannaffe ba political prisoners abasinga obungi baabawamba wano mu kitundu kyo ekya Buganda region. Wano mu Buganda ebiseera ebisinga abaana batunyumiza abava eyo mu detention centers mu torture chambers nti bw'oba kusiba weewaawo bw'oba musiraamu gibagiwunye ate bw'oba musiraamu ng'oli Muganda kaba kaweddemu. Sebo gw'oli byombi, oli musiraamu ate oli Muganda. Lwanirira abantu bo ze wakirindiko kimu emigo nfuna hafu okusinga egijo. So lwanirira abantu baffe omekigeshua ekyo kikomyuniketinga. Njagala okwaniriza, njagala okubaniriza mwenna nsabe ne Mukama tukkirize ate tulabe ku njawulo esinga bwe tubaddemu. Finally, I want to send a message to our comrades in the UAE. Nga tonazikubyedde eddagala era nzija olunaku lw'enkya tugenda kubeera nammwe abantu be UAE. Akasemberayo ddala abasinga mu mbuuza kakati tugenda celebrating nga tutya bino mbiveemu. Nze ne ba deputy president bange ngenda batwala out nga 24. So nga 24 King Saha yagenda okuba omusanyusa omukulu mbayise ku pati. N'obugambo obwo basenge bannyabo njagala obagaliza olunaku olungi. Mukama abankumire. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omukulu mwemerere tumweyanze.